Fahamel Monitoring and Evaluation Manager Tanzania tugenze abaaliwo ku lwa China kulia ne China yagatwala ko ine bitundu 8 ku buli 10 abava mu China bebayita Chinese National Offshore Oil Company CNOOC bayine bitundu 8 kuno kwe kuli Chen Zoa ye president nenga atula mu Uganda kuliko Hu Wenjei ye vice president era nenga atula mu Uganda wulira kuliko Song Yunping ono erigo and commercial department manager kati kugenda ko abawandisa baliko kuliko Muhwezi Samantha ono ye muwala wa Jimo Muhwezi ne kuberako LC ono LC Smile Secretaries Limited ono ye muntu endagano nebera bwetyo age mafuta ga Uganda gejigaga banu wamugala bulungi nyo tekuliko wadde ebbaluwa eva mu parliament wadde ebbaluwa eva mbananyini ttaka bananyini abanyolo teriko bakola byabwe kati tugenze mwagala kutegeera biche ebiddako na biche byaliwo mubimanye bulungi nnyo kati Samantha Muhwezi ye legal director of total engineering company eno weewunye tenda mu Uganda company eno esangibwa mu ggwanga ery'Abongereza nga ye current office yaabwe jeri eri ku 23 officers stroke 9 registration Muhwezi Samantha correspondence address eri ku mwaliro 18 eri ku level 18 stroke 10 Upper Bank Street Canale Wife London United Kingdom E145BF LOL active secretary appointment bamulondanga mu 7 March neba zinembwa zitumanyidde kanano gobagamenga Secretaries Limited eno yendagiriro ye corresponding address Johnston's House 52-54 Rose Street Aberdeen United Kingdom BA10 AH1 role active ulira abasajja bano bali ababbi era zigenda maso ne zigamba company house return of all ornaments of shares Elif kuliko SHO01 company name East African Crude Oil Pipeline ECOP Limited company number 11298396 received for filling and electronic format on 10th of August 2022 bana basajja babbi basajja mu muri babbi kati amafuta gana agebunyolo kino kye kisaawe kyalina okuzimbibwa Bunyolo ku mafuta gano ge babbi ge bamaze kye kisaawe kye balina okuzimba Bunyolo za mukira bulungi nnyo kye kisaawe ye plan yakubibwa kati kambala ge ekisebo kifaana essaawa zino ekisaawe kikyo kati bwe kifaanana kweli plan gye nabalaze kati kye ekisebo ekyo bwe kifaanana bantu bana kye basobola tukolera mu ggwanga okujjako okutubba obubbi ekisebo ekyo bwe kifaanana kyobula nono yagamba tagenda agenda yikigula kubanga oluli n'amafuta bagamalayo dda kati tebalina kye batwalayo kikyo bwe kityo bwe kifaanana naye nga eno original plan kansooke mbalaga original plan yakyo eno original plan mugirabye bulungi nnyo original plan y'ekisaawe ekyebunyolo gye babbye amafuta gye bagamaze kati bwe kityo bwe kifaanana kati mwebuuza ani mubbi ani aggwa malawo gwa gaba kityo bwe kifaanana ndoza mujja kutegeera kati ngenze ku
ku nsonga eringa eddirira esembayo nve wano.